Chairman, maybe we can have a procedure. Yes, that's approaching. Now, who is crying? Everyone has the right to Come on, let the chairperson finish making her submission. I would never have imagined that a head of institution would be bullied, humiliated, harassed and taunted and disrespected, more so to that extent. I worked under Justice Irene Muyagonja, then Inspector General of Government for 8 years. I cannot fathom that we, her deputies, could ever have done to her anything near to what is being done to me. I have been a single mother to my son since he was 3 weeks old. Soon he will be 30 years old. He has a toddler son and a wife, and I'm their sole breadwinner. By the time a woman in my situation picks a pen, places it on paper, and writes a letter resigning her job, Chairman, maybe we can have a procedure. Yes, that's approaching. Now, who is crying? Everyone has the right to Come on, let the chairperson finish making her submission. she must be in an unimaginable attitude. On behalf of the Uganda Human Rights Commission, as currently constituted, I apologize to His Excellency the President, to this Parliament, and to all the people of Uganda, and all stakeholders. We have let you down. Enchayo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 Julayi 2026 omukyala amanyiddwa nga Mariam Fawzatu Wangadya asisinkanye akaseera akazibu ennyo okukakana ng'atulise n'akaaba. Ono abadde aleeteddwa mu kakiiko ka Parliament era ng'abadde asisinkanye abasajja abazibu nga Honorable Nalukoola Elias, Honorable George Musisi, banna NUP wamu n'abalala nga bwe bakituula ku kakiiko ka Parliament akamanyiddwa nga Parliament's Legal and Parliamentary Affairs Committee akagenda maaso olw'okuba nga keekenneenya ensonga ezimu. Babadde nno bayise ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'ojja kujjukira okumala emyaka egiwerera ddala omukyala Fawzatu Wangadya Mariam yabadde chairperson w'akakiiko kano. Kati nno ebimu ku bigambo by'owulidde ayogera ebimuleetedde n'okubeera nga ayoza ku munye, abadde annyonnyola akakiiko kano aka Parliament nti mu mazima amatuufu ye ebbanga lye yakola n'omukyala omulamuzi Mulyagonja, ebbanga lyonna y'omu ku baali bamumyuka oba abamuyambako, wabula ye teyalabako mukyalo oyo ng'agenda maaso n'okuba nga atyoboolebwa abantu abaali wansi we, wabula yagamba nti ebbanga lyamaze nga y'omu kubakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ajolongeddwa n'essekujolongebwa lyenna, era yagamba nti abadde teyakimanya nti alituuka okubeera ng'ayisibwamu amaaso n'essekuyiswamu yenna. Kati nno ekimuleetedde okubeera ng'atulika n'akaaba, agambye nti ye mukyala single mother ow'omwana omu era nga mutabani we anaatera okuweza emyaka 3, wabula agamba nti nga y'abadde ng'alabirira mutabani we ebbanga lyonna, wabula agamba nti olaba atuuka akaseera okwagala okubeera ng'alekulira ddala ekyo kye kimutulisiza n'akaaba. Nagamba nti olaba nina omwana wange olabirira mu mbeeremu oba endala, naye olaba natuuka okukwata peni n'olupapula n'endizayininga nga akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu, awo n'atulika n'akaaba. Nagamba nti kikulaga bulazi obulumi bwe nayitamu okubeera nga ndekulira, era yeetondedde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wamu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu, era ye wano wagambidde nti bo ng'ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu amazima ga Katonda balekeredde bannayuganda, they have let them down. Ojja kujjukira nti olunaku lw'eggulo akakiiko kakosase kano oba koyinza okuyita Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises kayise ba commissioners ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu
akabadde kakulirwa Mariam Wangadya. Kati bano we balabise mu kakiiko kano ebigambo bye boogedde ku mukyala Mariam Wangadya olunaku lw'eggulo mukwano gwange tebyabadde biwoomu n'akamu, era ng'omukyalo oyo amanyiddwa nga Jacqueline Atwaire yasinze okuba nga awanda obusagwa ku mukyala Mariam Wangadya. Kati katusooke tulabe Jacqueline Atwaire olunaku lw'eggulo yalabise mu kakiiko kano kunnyonnyola ebigambo byayogedde ku mukyala Mariam Wangadya. Wamma ggwe olabire ddala nti jjukira Jacqueline Atwaire abadde akolera wansi wa Mariam Wangadya. Wabula ba commissioners bano be bamu ku abo Mariam Wangadya be yayogerako nti tebalina makulu, era nti president yali abakasuka mu kakiiko kano just kubakasukayo bukasusi eyo. Ne Jacqueline we yafunye akakiso koogerako eri akakiiko aka Parliament yawanze busagwa eri Mariam Wangadya. So in the match when they searched, they did invite you. I think so. It was March? Yes. To me, it looks like it has been years. Anyway. Yeah, because this is a very important commission. Yeah. Let us not downplay things. And not sitting for more than 4 months is a lot. Even once is a lot. Actually, by law, we are also supposed to have a deputy chairperson whom we don't have. That position is not fair at the moment. Because if it was, maybe if the chair is aware, the deputy should be doing that role. So, us not informing her, like he said he did, she knows that she's supposed to be chairing this meeting since she doesn't have a deputy. By she, you mean who? The chairperson Of what? of the Uganda Human Rights Commission, my boss. Well, You sound very concerned. of course I am. I'm a citizen of Uganda, and we have cases that we need to go to the tribunals. We need to do these things where the chairperson is supposed to be, and she is nowhere to be seen. Myself, But she's in office. They told us she was in office on Monday. Did you pass by her office? No, me, I haven't seen her since. Do you actually report to Uganda Human Rights Commission offices? Yes, I do. When were you Once in a while, but recently there has not been much. Why? Because the chairperson is not in office. And it is only the Saturdays where we are supposed to have a leave, and she has had a leave forever. So, she's not in office. Now, let's get from there. Ebigambo byowulidde byogerwa omukyala amanyiddwa nga Jacqueline Atwaire oyo y'omu ku ba commissioners ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Kati ono we yabadde ayogera eri akakiiko ka Parliament aka Kosasi yabagambye nti oyo omukyala Mariam Wangadya gwe mulaba ne mu ofiisi abadde nga tabeeramu, era nti batwala ebbanga emyezi n'emyezi nga tebatudde. Jjukira akakiiko k'eddembe ly'obuntu buli kadde kalina okutuula okwetegereza engeri eddembe ly'obuntu gye lityobolebwa mu ggwanga oba gye liri mu kutambulamu obulungi. Wabula Jacqueline yaloopyeyo Mariam Wangadya n'agamba nti oyo boosi waffe gwe mulaba sebo mu ofiisi abadde nga tatuulamu tatereeramu. Ekirala tetulina na deputy oba mumyuka we nti oba ogambe nti Mariam Wangadya buli wabadde nga taliiwo deputy wa asobola okubeera nga akola ki abeerawo. Era omukyalo ono Jacqueline Atwaire w'omulabye yekywanidde yagambye n'okugamba nti naye kennyini kibadde kimukwatako. Kati we yabuuziddwa lwaki abadde naye talabikanga ku ofiisi buli kadde n'agamba nti badde sijjanga olw'ensonga mukama wange naye abadde nga mu ofiisi taliimu. Wabula Mariam Wangadya olunaku olwaleero bw'abadde still ayogerako eri akakiiko aka Parliament abagambye nti amazima amatuufu naye bambi ebbanga eriyise lya myezi 4-5 alimaze nga ali mu kwerwanako mu mawulire ng'ayogera eri buli radio na TV emuwadde audience okusobola okuba nga yeerwanako. Wabula asinga kwekokkola bano ba commissioner babadde nga akola nabo wanera wali. But, Chairman, I have spent the past 5 months fielding questions and defending myself before every media house in Uganda.
I have spent the past 5 months telling them that I am not in hiding, that there is no investigation on me, that I am not a thief. I have spent the past 5 months telling journalists that I'm not in exile, that I'm not on the run, and that we Ugandans no longer go to exile, but instead receive and host millions of refugees. I have spent the last 5 months being terrorized by the media, receiving calls from friends and relatives who comfort me, and from haters who tell me to go to hell. I spend all my time worrying about posts on X, on TikTok, and other social media. Oyo ye Mariam Wangadya. Oja kujukira ono ya resign nga je buvuddeko. N'agamba President Museveni nti nze ekifo nkivuddemu. Kati nno mukwano gwange ezimu ku nsonga ezibadde zitekebwa oba ezikunyisiza Mariam Wangadya ono nga Elias Nalukwago yezimu ku nsonga ze yabadde abuuza. Agamba nti mu mwaka gwa 2024 waliwo offer yali ya bukadde bwa $20 okuva eri embassy ya Canada. Kati ye nga yeebuuza Elias Nalukola nti sente ezo ezoogerebwako akakiiko sente baazikwata oba sente baazigaana tebaazitwala obukadde bwa $20. Mukadde ke kamu Elias ono Nalukola yabuuzizza ba commissioners abadde bakoleranga wansi wa Mariam Wangadya ono nti ddala ba political failure nga omukyalo ono yavaayo n'ayogera nti President Museveni afunayo abantu abalemwa mu byobufuzi n'asuula eno. In fact Nalukola ye abadde abuuza n'ekyokubeera oba ebitabo ebiri audited oba ebibaliddwa obulungi weebiri ebyakakiiko k'eddembe ly'obuntu olw'ensonga bano bawuliddwa enfunda eziwera mu kubeera nti babadde nga babulankanya ensimbi wano na wali. Era Mariam Wangadya ono akyateereddwako nnyo Elise George wamu n'akakiiko ke. In fact waliwo n'obukadde 77 million ezisuubirizibwa okubeera nti akakiiko kazifuna okuva eri Omuchina. Kati babuuza sente zino nazo baazifuna era embalirira yazo eriwa. Byonna Mariam Wangadya kwe kutandika okwogera nga bw'owulidde ayogera wali nga bwe mukulaze. Kati awo nga tutanduludde ebigere ne tuvaawo. Njagala okutambula okuzaako ku Parliament olunaku Dr. Lawrence Muganga lwe yajja okubeera nga asunsulibwamu nga Minister eyali alondeddwa President Yoweri Kaguta Museveni. Obula bwe yatuuka musajja wa Katonda. Munyarwanda era sikyejjusa ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda ng'Omunyankole bwali Omunyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. That's simple. So you're not a national? So I'm not a Rwandese. Now waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda. Do you have 2 passports of different countries? I mean, before I came in here, I definitely had 2 citizenships. That's the Ugandan citizenship and the Canadian citizenship. Awono Dr. Lawrence Muganga yali ayogera nga avudde mu interview oba okusunsulibwamu munda wali mu Parliament. Oyagambira nti ye musajja mu na Uganda atenga mu Rwanda newankubadde nga passport yalina 2 eya Uganda ateera wamu n'eya Canada. Wabula oluvannyuma lw'amawulire agaavaayo nti Parliament yali temusunsudde era nga temuyisizaamu ku bwa minisita, omukulu Frank Gashumba yavaayo n'ayambalira omumyuka wa Speaker ya Parliament Honorable Thomas Tayebwa ng'agamba nti ono ye yali mu lukwe olw'okubeera ng'alemesa munywanyi we Dr. Lawrence Muganga okwefunira ekifo ky'obwa minisita. Tutuula tuba tuli awo. Tayebwa Thomas, Deputy Speaker Parliament. Mr. Tayebwa Thomas, Deputy Speaker Parliament. Ngakubira Lawrence Muganga esimu. Ngambugamba bwe mba nnimba Katonda ampa ekibonerezo, bwe mba nnimba buli kye nnyina Katonda akyenzijjeko,
buli kimu ng'amugaa nti twakusudde nti it's a norm mu Luganda kyeki nkola nti buli president bw'alonda ba cabinet ministers tulina okusuulayo omu ku luno yabadde ggwe. Ebyo bye byali ebigambo bya Frank Gashumba we yawandira obusagwa ne Sekuwanda yenna oluvannyuma lw'okumanya nti munywanyi we Dr. Lawrence Muganga yali taweereddwa kifo ky'obwa minisita. Kati nno newankubadde nga Frank Gashumba yali obuwuka, omuntu teyali omu yekka eyali takkiriziddwa kubeera nga aweebwa bwa minisita. Baali abantu bana bweddu gye byakkira abamaliriza nga tebakkiriziddwa kuyisibwamu ku bwa minisita. Era nga bw'obalaba bana wano ku screen, abakulu bano bonna baagaanibwa okubeera nga balayizibwa ku bwa minisita, wabula ng'ensonga bonna eyali esinze okuba ng'ereeta ettawabu yali nsonga ya kubeera nti bonna nga bw'obalaba bana balina obutuuze obusukka mu bumu, okutandikira ku mukono ogwa kkono ye mukulu ambasada Adonia Ayebare. Wabula gye bituukidde olunaku olwaleero, okusinziira ku mawulire ageesigika era agakakasiddwa, pulezidenti w'eggwanga amaze okulagira ababiri bano boolaba ku screen okusunsulwa mu bali abana bano bo bakakasiddwa nti bagenda kubanga balayira. Era nga ambasada Adonia Ayebare gw'olaba wakuta akakopo n'omukyala Honorable Shats Musherre bo bagenda kubanga balayizibwa. Honorable ambasada Adonia Ayebare agenda kulayiranga Minister of Foreign Affairs, then omukyala Honorable Shats Musherre alayirenga Minister of State for Microfinance respectively. Nga bw'obalaba bano nno bo bamaze dda okubanga bamaliriza emisoso. Honorable ambassador Adonia Ayebare yamaze dda okusuulawo obutuuze bwe obwa America bw'abadde alina era empapula zonna process yagikoze. Kye kimu n'omukyala Honorable Shasi Musherure naye yamaliriza dda okubanga enteekateeka azikolako. Jjukira bano babadde bonna nga we nabakulaze bana balina obutuuze obusukka mu bumu, ate tokkirizibwa kubeera minisita singa obeera munnayuganda wabula ng'olina obutuuze obw'eggwanga eddala. Kati Honorable Calvin Echodu y'omu ku bali abana, bali ababiri mbakulaze Honorable Muganga nga omutegere. Kati Honorable Calvin Echodu gw'olaba ku screen kigambwa nti naye yamaze dda okusisinkana President Museveni wiiki ewedde, era oluvannyuma n'agenda mu Seattle mu ggwanga lya America okubeera nti ensonga y'obutuuze bwa America bw'abadde alina agenda maaso n'okubanga nabwo naye abuteeka nnyala oba nga abulekulira oba abuteeka ebbali asobole okubanga obutuuze obwo bumuvaako obwa America asigale nga mutuuze wa Uganda. Olwo naye bwe kinaaba ekyo kiwedde ajja genda maaso n'okubanga alayizibwa. Kati omukulu akyasigaddewo ye Dr. Lawrence Muganga. Jjukira ono alina obutuuze bwa Uganda wamu n'obutuuze bw'eggwanga lya Canada. Okusinziira ku kakyayita mu byempulubujju kigambibwa nti naye process yagitandiseeko ey'okulaba nga obutuuze bwa Canada abusuulawo asigale ng'alina butuuze bwa Uganda bwokka bwokka, wabula process tennaba kubanga etuuka mu stage ezaayo ntuufu zerina kutuukamu. Though Dr. Lawrence Muganga okusoomooza kwe yafuna era still kwali kwa nsonga ya Rwanda nti wali emabega wonna ebintu we byatabukira bangi abakimuteekangako nti obutuuze talina bwe Canada bwokka wabula nti n'obwe Rwanda nabwo yali abulina. Kati process ya Canada yagitandiseeko, then the big question is ensonga ye Rwanda oba ye obutuuze bwe Rwanda enaakolebwa etya. Wabula yavaayo n'akinyonyola n'agamba nti ye just munyarwanda wabula si munnarwanda. Yes, oba okitegedde line efaananako bwetyo. Bati ababiri ambassador Adonia Ayebare ne Honorable Shats Musherre bo bakakasiddwa dda era kisuubirwa nti olunaku lwa Mande olwa wiiki ejja, in fact babadde balina kulayira leero ng'ennaku z'omwezi 23 Julayi 2026 olwa president nga ayina schedule eri busy.
kati bano bandigenda maaso n'okubanga balayira week ejja ku Monday. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.